koze ku Kyebusaabala wano bino bye mwakoze wano ku Kyebusaabala mwalimbye wallahi mwalimbye nnyo wallahi kino ate kye mwakoze bannange bachali bange tubayamba bata tubayamba wali bandibadde wakapando beri mu maaso eri kino kyo kye baakoze okuva eri yonna teri kapande ate ne batuuka neno ne babloke emmotoka zitomera butomezi kuno this is wrong bannange ate bano abantu abakola enguudo ne bazikolako ye bati ddala baba batege buno obutemu bwennyini emmotoka ziziri zitomedde kuli eri nga bendabirwamu z'abantu ziri zonna zonna emmotoka bajjawo bujja imagine gwe eri yonna teri kapande ate okimanyi nti eno luno oluguudo emmotoka ziyitako ziba zidduka emisimbi gwe n'oleeta buleesi gwe n'oteekawo bintu bye si lwakuba ogenda wakaawe Rajiv tabadde mu ggwanga wano okumala ebbanga eriri mu mwezi n'okusoba naye abadde akomyewo mu Uganda ng'azze nga waliwo embaga ya mukwano gwe gwe bayita Jonathan ebadde erina okubeerawo olwaleero mukwano gwe nfanfe era ng'agenda kubeera kwabo abagenda okwambala engoye batambule n'oyo omugole omusajja olunaku lwaleero era embaga eyo wetwogerera eri mu kubaawo emunyonyo so ekiro ekyakeseza olwaleero yavudde wano ssaawa nga 7 ogw'okumakya ssaawa bwetuziyita ezo n'ayolekera emunyonyo nga tayagala kusula wano ng'ayagala agenda asula emunyonyo asobole okwetegekera embaga eyo eya mukwano gwe kuba ne bakwano be bonna gye babadde basuze kati n'avuga emmotoka n'akozesa express mwenanga bemugimanyi oluguudo olwo mulumanyi naye endowoozo olw'okubanga abadde tali mu ggwanga okumala akabanga akawerako mwezi tamanyi bw'atuuka e Busaabala omumanyi roundabout eriyo bagijjawo ndowooza naye waliwo barriers ze baateekawo barricades abadde tamanyi ndowooza nti weeziri ng'ate ngalooza ka speedi nako nga mwekali n'atomera barricades ezo emmotoka n'eryoka egenda mu bbanga meters ndowooza nga 8 ate Bw'olaba Lucifer Sonze ng'omanya ebintu byasobye dda mawulire mabi nnyo twafiiriddwa muganda waffe investor abadde amanyikiddwa nga Rajiv nga mutabani wa biliyoniya mutabani wa Sudhir abamu nno omukoma Justice kumanya bumanya nti bamuyita Rajiv nti babadde ayitibwa Rajiv nti mwana wa Sudhir abadde mwana wa mugagga naye fe abafuna ku mukisa ekyebwera nga tukyakalako ke Kampala tukuze ne Rajiv oyo tutambule ne Rajiv oyo nti notonule twamanyanga nti mwana wa biliyoniya naye yatambulanga na buli muyaye mu ndongo wonna mu fe ebitakalwamu Rajiv afudde takyuse era Rajiv afudde teyeegulumiza Rajiv ye musajja abadde ayambala essaati n'omusanga essaati ekifuba akitadde tekulidde na mapeesa Rajiv ye musajja afudde nga azze agaba n'akatono k'alina n'abantu Rajiv ono gweyagala okukakasa nti n'abantu babadde abagagga balina omutima omulungi ye musajja eyavaayo n'akanga ensi n'agamba nti Felicity oli mwana wa munaku jangu mu ssomero lya taata wange osomere bwereere ye musajja eyavaayo n'akanga ensi n'agamba Fresh Kid oli mwana wa bunaku somera ku ssomero lyange ku bwereere abadde yenyigira mu charity ez'enjawulo si baana bokka abaana be mumanyi ab'olukale mwena be muyitanga baserebu ne Rajiv azayamba Rajiv ono nze mujjukire dda ng'alina emmotoka ya sports yalinga emmotoka eno yali nzibu nnyo azze ayagala nnyo emmotoka ez'empaka ezo ng'ayinza okuvayo ku Crane Bank emisembe negulya nga musoka muvayo mwena mu maduuka bagamba nti omwana wa mugagga wa Sudhir naye okumanya ensi eno Katonda w'amaanyi ate wa buyinza nze natuuka okukakisa ngamba Rajiv emmotoka egenda kumutta nze nga nkimanyi Rajiv tayinza kusukka myaka 2 ng'emmotoka agivuga bw'ati kuba Rajiv abadde avuga speed abadde muvuzi wa mmotoka bano ba Paulo Walker abamanyi omuzanyi wa firimu gwe bayita Paulo Walker eyafa yali azannya Fast and Furious n'emmotoka eyamutta
nti omuvuzi w'emmotoka afuna kye bayita love oba affection oba passion mu kutumbiiza. Omuvuzi w'emmotoka lukulwe oba avuga sports car abeeramu ne mentality egamba nti kanyongeza akaliro. Ebeeranga kintu kye bakola for fun. It's like love nga vuga kugamba guwubirawo n'okyala ogamba envuze nnyo yasobola ogivuga kalimi ne kagwayo gwe muzannyo nti risk naye ate the end of the day bakirabanga it's part of sport zikiri funny ate nga bakinyumirwa. So zalibeeko kebisane ngambo barajivu ono anasusuka guno omwaka barajivu yatandika doyo omwana ali yatandika dovuga emmotoka speed ne bannange era ensi eno nzibu Katonda era ayina engeri gyamututtemu nga era emmotoka yemusse kyosinga okwala kyekikutta. Muganda wange abantu bano balumiza nnyo ensi eno. Taata w'omwana oyo abonyaabonyeza nnyo abantu abonyaabonyeza nnyo atutte nnyo ebintu by'abantu ate abamulemeddeko n'okunyigiriza ennyo n'ajja obulamu bwabwe mu nsi nosobola nakubanya nti yamuggyeewo mu nsi. Kakati osuubira otya Allah oyagala akole ki? Katonda oyagala akole ki? Asirikira ebbanga erimala asirikira ebbanga erimala ndowooza olaba bwazzaamuggala azaamuggala bagadde Queen Bank batutte kiro batutte kiri omusajja abonyaabonya Captain Royce oyo gwolaba Captain Royce wa pilot waffe ow'ennyonyi ya Uganda Airlines abaasooka bakapiteni abalungi atalina buzibu bwonna. Captain Royce wa n'atwala Conrad House ye n'atwala Samuzi wa Sanctuary Park gundi farm eyeri emijeera n'atwala wali awabeera Craft ku Buganda Road n'amutwalawoko ate n'ayagala n'okulumba amakaaga ag'ekorona gaagatwali ziwa amala kulaba bulabi nga Sudiru leba bamaze omunyigiriza Queen Bank bagigadde ajja yeerwanako mu kooti bamuddiza ebintu bye. Siri ali musajja musirise nnyo n'aga nti weekambiveeko omusajja yannemesa amaze n'obbitwala atandise n'okugyamu rent. Bannange tubeereko abantu ababeekanya. Katonda twagala atudde atwansalinga atya? Tumusaba enkuba bw'etonnya ate yiye etonnya ennyo. Tumusaba omusana bwe gwakati ate bukaba waffe omusana gwase nnyo. Twagala ki? Kati Sudan mwagala bamusasule batya? Awanule eggulu lye limukuba eri mugweko abaitetuke tajja ddi wanula eggulu lye. Ajja mukwata awaluma Sudiru kaafeeko emirundi ebiri ng'akyali mulamu. Olwali kiro ekikesezza olwaleero afudde. Ne bw'omukwatako tasobola kuwulira nti omukutteko omwana gw'alina obw'omuomu bw'ati gw'alina. Kati oyo afudde ajja nakufa okufa kwe kuli okwali laahi kwe yamutondera. Naye bw'atuula mu ntebe bw'ati ajjukire baakaabiza amaziga abaluma obujiji abasuze batudde abalina abaana batakyasobola kubaweera edde mu university kuba yatwala ebyabwe. Sudiru abonyaabonyeza abantu baatiisatiisanga abantu bano muveewo mugundi muli mu road reserve ne bagobaganya abantu n'abantu Sudiru ajalaga nti nze n'agulawo n'azimbawo Queen Bank. Ate Queen Bank nga bagizimbyewo nti ate Queen Bank yeyina okubeera ku kkubo ninga gwe bakulemesezaawo kugobyewo. Buli wantu bwe yagula okuzimba Queen Bank yagulawo mu bukyamu. Allah tabaraka Allah atugamba nti sente eyaliba era eggwa na liba. N'oyo omwana yennyini gw'olaba abadde amanyi sente kitaawe gy'azijja nti azijja mu maziga na kulumya abantu bugigi. Tosobola kulumya abantu bugigi n'olowooza nti okola ki? Ojja kuwangaala n'ebyobugagga. Kakati mwabiwe kakati wabijja abitwala. Omusajja atwonoonedde ennyanja genda mu abatagenda ku nnyanja atwonoonedde ennyanja genda ab'ennyanja Nalubaale bwefaanana teri amugambako. Mwagala ani abamugambako? Lillaahi yekka yalina omugambako mu ngeri ye gy'asobodde. Katonda tabaarakallah. Kyetonde Katonda ono gw'olaba tomuzannyirako. Bw'abanga asobodde okuggyawo omwana we kati obulumi buli wa Sudiru. You cannot tell how much Sudiru is in pain. Naye pain eyo gy'olaba emuluma olwaliro agiyisizaamu a million people. Yeegasamu bwetu bwe kitolebe pa nejja emusasulwa. Ayonoonya ennyanja gw'olaba oyo omusajja ayonoonya ennyanja genda olabe. Ennyanja ya kiragala kubanga agiyiwamu amazzi agava mu bimuli. Amabi agajjudde eddagala. Ennyanja esse ebyennyanja. Omusajja asse entobazi.
genda bwe yewo otobazi oli emunyonyo wali bwe yalujuza ettaka ani amugambako. The payment has to come one day or the other, and this is it. You cannot move anywhere. This is the pain he has to endure. He has endured. He has made people endure so much pain in their entire lives. Okiwulidde? Beba BMK befuula abasajja basiraamu abalungi naye nga baamanyanga ebintu byonna byabya yali amanaginga ebisinga baabitwaza bububbi naye n'asala obimanaginga befuula abasiraamu abatalina basiraamu. Okiwulidde? Eyo Africana weeri bannannyini ttaka abaliwo baabakola batya? Ati waliwo bannannyini ttaka lyawo, they were people. Baabakola batya? Bagenda okumaliriza nga BMK yataddeyo n'omutwe okulwaninga okuzimba Africana buli omu alowooze nti ye tewalako kujja emuweezi ngazze ku site. BMK yajjaga n'alambula n'aleeta bboloka nga zisobya ttaka zize buli omu n'alowooza nti BMK yazimba ki Africana. Fuck it, he wasn't him. Ebintu bingi nnyo BMK byazaakola ki ayingiramu. Baatwala ettaka Ekkaramojja eyo gye bazimba hoteeri eyo ey'amaanyi ey'ebisenge simanyi bimeka simanyi 6 bimeka. Ettaka lyali ly'Abakaramojja, Abakaramojja beerwanako era ne babalemesa ettaka ne balitwala. Ani yateekayo omutwe okulaba nti ettaka yalitutte BMK? Ani mmotoka zaani zaasombanga ettaka BMK? Ani yalambulanga site BMK? Tegimanyi nagirambulanga n'afa nga tenaba nakuggwa. Kakati ye si ye. Kati n'ebintu baleke babitwale. Nja kirumira babitwale ate kirumira abadde abirimu ne Sudiru babitwala ne Sudiru. Bali mabega wantu gye beekwese babitwala ne Sudiru. Kuba bakimanyi nti sibikiti ebyo birina kugenda naye yali mubbi nabo kababibbe. Ndowooza olabye abaana ba BMK bakaaba amazigo gwagwa mu kiwanga kubanga ensobi za kitaabwe era bijja kugenda. Bonna babifunye nabo abaana byaliba. Kati nkugamba ebigambo bino yenna awuliriza odi eno muve ku nsi eno gizanyiraku. Mugiveeko gizanyiraku si yakusaagiraku. Abantu boonoonye ebintu bya bannaabwe, abantu balumiza bannaabwe, abantu babonyaabonyeza bannaabwe, abantu bali ku live and let die. Live and let die. Omusajja abonyaabonya kapitenizi wa Royo oyo gwolaba oyo Sudiru. Omulekanga ambuswaziza amukunamiza bw'ati omusajja omukulu ow'ekitiibwa ng'amukunamiza. Sudiru ajozejoza abantu gwe nje mutamanyi mu byalo eyo atwala ettaka lyabwe alisimbako byayagala obisimbako. Abasajja babbi ensi eno Basudiru abo beekwese mu Keshwala. Keshwala yani who is Keshwala? Ani je Kodiama je Kodiama yani emmotoka ezifuna contract za government zonda. Tosobola abantu baguze lwe bakolera eggwanga lyabwe naye Keshwala yani who is Keshwala? Banaakowadde okubba eggwanga. Buli kintu kyonna kakabwe kagabeere mama mazzi gatwalibwa nga g'amagye gagenda bombo era Keshwala yagatwala. Lwaki emmoloka eyange gyenguze nti ejja kukolera eggwanga tebasobola giwa mulimu? Ani je Kodiama? It's the same people. Babbi batubbye era Sudiru bakyabba kakale babbe. Sudiru ayongera okubba wabadde abba kukolera mutabani we nalukuli lukazi we olukadde. Kati mukatulabe era bigenda ajja kufa babitwale. Tufiirira bwereere ajja kufa babitwale. Assa abantu oyo Sudiru gwolaba nga bamulemesezza balemeddeko baagala ettaka bali baagala ebyabwe n'abatta. After some months n'abatta. Abatta by accident, abatta by poison. Oyo Sudiru mubi. This is the best way to pay that motherfucker back.